Sabasumba asoose kukubiriza abakristu okwetaba mu bifo by'obukulembeze obw'ebika n'emitendera egy'enjawulo. Awo namwe mwesimbewo kiba kirungi. Wabula ayogeddeko ati ng'omusezi agula essowaani nti ekereziya tegenda kuwagira muntu yenna nga mubbi ne bw'aba ng'aliko enneema ekulukuta. Naye abalungi abanatuswazi kibishopu wagira abakatoliki bokka ng'oli mukatoliki mubbi nkuwagire era sijja kukuwagira kyokwolekerawo obubbi kampagira oli atabba. Sabasumba akubiriza abakristu okujjumbira okusoma ebbaluwa y'olukiiko lw'abasumba eyafuluma gye buvuddeko okubayamba okubalambika mu mirimu gyabwe. Eyogera ku bintu bingi nnyo ebirungi obulungi bwa Uganda nga bwe buli ate n'engeri gye tugyonoonyeemu tubyebuliireko abagenda okulondebwa naffe abagenda okulonda tubeere nga tufuna obukulembeze obulungi obunayongera mu maaso eggwanga lyaffe lino eddungi ennyo okwongera okulaakulana obulungi. Mu mmisa emu Sabasumba ategeezezza nti ekereziya ekkanya ne ssemateeka wa Uganda okuba n'okulonda kwa bonna mu bukulembeze. Ensi netebenkera mu ddembe nga waliwo obukulembeze era ewagira bulungi nnyo ekigambo ky'okulonda n'okulondebwa mu bbanga eggwere ate ne constitution yaffe bwetyo bwegamba. Ayogedde ne ku kyapa ekereziya kye yaddiza ab'enju y'omukadde Maria Teresa Nakibooka eyaziikiddwa eggulo n'abakuutira obutakiryamu nsimbi. Kansubire nti linaabeerawo myezi 2 linaaba likyaliwo ettaka eryo ku lw'ekika. Wayinza okuba waliyo alitunuulira okugamba nti katufunemu ssente. Mu mmisa eno emigogo gy'abagole egiweza 25 gifunye sakramento eri amatirimunyo. Nze balingatta saagala kikungo maama olinda bakugattire ku kitanda muyite faaza ajja nsiige naye ate anansiiga atya nga nina omusajja asooka atugatte bakugatte okole ki? Mu beetabe mu kusaba kuno mwe mubadde ne banabyabufuzi abasanyukidde nnyo obubaka bwa Sabasumba. Tulowooza Sabasumba alina kye yakoonyeeko wali nti kikulu ne tuwagira abakulembeze ab'ensa. Ffe kye tusinga okwetaaga mu bakulembeze baffe ab'eddiini abalyoyi b'omwoyo nti baveeyo batukunge ng'abantu ate era babeere nti tebalina sayidi gye baguddeko babeere wakati wabula bawagire amazima n'obwenkanya. Twebaza Archbishop kubanga ebigenda mu maaso abadde abiraba. Abakulembeze bagenda ne babba ate mwana watu ne bajja ne baleeta abaloza balensa eri Katonda naye ezo ssente agambe tajja zeetaaga era tagenda kuwagira babbi. Tukuutira abantu mwenna mwenna mubeere beerufu mu buli kimu kye mukola tuweereze abantu. Hi, I'd just like to say thanks to everybody for watching my videos and all of your fantastic and positive comments so far.